Oli kubukede TV program emikolo n'embaga olunaku lwa Sunday era nga nkutegeeza nti gwe ne yakatweyungako program eno ekutuusibwako buli lwa Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini nange omuweerezaawo Josephine Namakola abasinga gwe mumanyi nga kama oze mbaawo nnyo okuwa ebyo ebirungo bye nnina bye mba nkufumbidde ng'olunaku olwaleero ate era buli wondaba mu gomesi omanya bumanya nkuleetedde kuhinjirwa oba kwanjula wabula nga sinnakutwala mu kuhinjirwa kwenina okw'omukyala omulungi the Black Beauty Rose omulungi wa Kigundu Samuel. Omukolo guneno gwe nkuleetedde kye kitundu kyaffe ekyokubiri ejjo ku lunaku lwa Saturday twaleese paati era abasinga obungi ababaddeko balabye yabadde etya yatambudde etya kaakati yessaawa nkuleetedde ekitundu ekyokubiri olabe kiki wekyabadde awo wenkutegeereza nti gwe omugole oli eyo wabula wandyetaaze Bukedde TV okubeera ku mukolo gwo mukwano gwange tukubira otubukinge ng'obudde bukyali ojja kuba ng'olunaku bakoze eki baalututte dda so tuwe kataimu ako tusobole okuwa ekyo ekirungi kye weetaaga tubeereyo mu field tukujja kwa interview igwesenga maama taata omanyi kyekitegeeza nga Bukedde TV eri ku mukolo gwo kiba kyanjawulo nnyo ate era kiba kya muwendo ddala abulanzikiriza nsooke nkutwale ku kyalo Kiganda wekkaanye mu maka g'omwami katwehayire omwami azaala omulungi the Black Beauty omulungi Rose twakomye Lady Titi afulumya omugole waffe wabula abataabaddewo katutandikirawo wennyini omugole waffe omulungi ennyo the Black Beauty ng'afuluma sokola be vibe gye yayina n'omuyimbi waffe omulungi ennyo Lady Titi ennyimba ze yamuyimbira ezakyamula abantu buli kimu n'ekitambula bulungi birabe oli ku Bukedde TV tokwata ku remote yo. Bukedde TV programu emikolo n'embaga inkuleetedde ekitundu ekyokubiri eky'omukyala Rose Mystica n'omwami w'Ekigundu bannange Samuel bakola okuhinjirwa okwali okw'enjawulo era nga balabye ekitundu ekyasoose twakomye wali eri ng'ate omugole waffe omulungi ennyo ababuuza bamaze okubuuza kaakati ne twagala tutandikire ku mugole waffe the Black Beauty ekimuli kya Samuel omukyala yina smile omukyala yina skin ennungi bannange yanyumira ddala era ng'omukyala ono yasalawo ayipurezentinge omwami we akagereke kiri nti omwami muganda yadde nga ye munyankole yayambala gomesi era nga yatambula n'omulembe oguliko yakozesa nude color gomesi eyalimu silver and gold n'ekitambaala nga kifaanagana matron yalimu nude gomesi also naye yanyuma ate era n'avaayo bulungi bano baafulumizibwa omuyimbi akyasinze okuyimba ku mikolo Lady Titi era naye n'abaako engeri gy'akikolamu okubawa vibe.
ebyo byonna nga w'obirabye Our Black Beauty nannyini maaso nannyini smile omulungi wa Samuel Omubwati omukyala Jode Rosemary mukwano ng'amaze okufuluma okuba ng'ate ekintu akijanjawaza ne bannyina abalungi baganda b'omugole omwami baleeta ekimuli ne babako ebigambo ebirungi ebiwoomu bye bamutegeeza n'ebimuzzaamu amaanyi abatalina bannyina babaagala mulabye naye nga ye Rose yakimala sinzirira ku bigambo bino bamulamu bye bamutegeeza birabe ate era obinyumirwe era nga bw'otwagadde n'otwagalira mwannyinaffe Samuel Rosemary naffe bwe tutyo tukwagala ab'ekima tukube engalo n'akalulu kino ekisanja kikyo mwannyinaze akikuwadde nga bw'olaba banaye baleetera ekisanja mukube engalo ez'amaanyi bamuleetera ekisanja kyennyini ne bwe balondaani Rosemary yeggwe alangirirwa mpaka lasiti ziwa otendeze mwannyinaze Samu yatutumye antumye n'aŋŋamba nti Happy Women's Day. bamama engalo ez'amaanyi buli mukyala kuba engalo wekubireko engalo olunaku nga luno n'asiima awuto eno bonna gye basanyukidde Happy Women's Day. thank you baddaye mwe bali kusanyukirako omwana wange Rose Mystic nkyasi Rose Mystic olw'erinnya Rose Mystic weebale kunkwatira mwannyinaze Samu ng'ejjiraasi awo n'ekisanja nga bw'okifunye olwaleero nsaba oyongera omukwatire ng'ejjiraasi abiyitira niko bitira awo w'enkima aba asiimye ne bw'aba aluddeyo ku mulimu bwe ng'ojjayo ejjiraasi ng'oyooyoota ng'ogamba kamulinde Kukagari, omutima sotanga kagari. It give me love in abundance, a full bucket of roses. I'm pretty sad, kundati, nafunyana mulungi yatumira nsoti. Atazanye mera nyo body, I know you belong to me. We know shashe, sichai single. Palabra nossa sua toile, evangelista so simple. nga bw'otuusaawo uno sumu nnyo tubulamu okusangawo Rose Mystic ne Samuel muli ba mukisa omukolo gwammwe gulimu ababaka abalungi guliko minisita twala omusajja wa minisita mumubuuzeeko tukowa minisita mumubuuzeeko selekita Sabula Bamama nabo baruho bakurikize bashwento nabo basitama baruho bashwenkazi nabo ne bakureba baruha banyakoromi nabo ne baruha banyakwento nabo baruha abataka abanyabuzare ibaruha n'abanyamukago ogunuwe omwami wanje unaleta musemu
wasalaho kandi niwe wakunda nite twamwakira twamukunda kandi twamuzaara obengalo bazzukulu ba kakati mwana mulenzi Samwiri taata bw'amalanga okukkiriza nti bakuzadde ositulangawo emaali yo mu bwangu ayinza okwekyanga Abenkima tulina sente tulina buli kimu kyonna era yagenze kulya ng'akoza soko mbuulire ngenza okulaba oyogedde lukya ssente omwana mulenzi bw'abadde atambula wano nindaba ayimu embaliga yagwanako ku gigazo tata yeevuga atambula alinnya ku muliro wano akiserere aba alinnya kulaki nkade sajja alinamu ku ssente kale twali muwawule atadali wenyirinyiri awo yesebulinda ate awo wennyini akagereke kiri nti omwami Kigondo Samuel musuubuzi mu kibuga emikwano eminene emikwano emingi egyamwerekerako bagagga banne waatyo n'omukyala Honorable Anifa Kawoya naye yabaako obubaka era omukolo guno gwamusitula bingi byenjagala owulire bye yayogera ebyali bigasa mu bufumbo bwabwe kussa n'abantu abalala abaali mu kidaala okubasanga minisita mukuliko amakubo kale honorable naye mbalabye essanyu libadde lirooza mwagala kutusingako katono ne mbagamba mukyamukiridde nga bukyali bwe tubatandikako feeno tukalakata tusanyuse okubalaba amina mututerooza akasimayi eyo nayo babasayo bali abawala balungi tandikira ku nsi emyaka nfumbyana nga mpaka baali kati olaba bwe ntandisa okuzaala bwe ndeeta mulabyere naye kirungi nnyo obuganda bwaniriza buli omu tewali maka gosangamu nti temuli maka matabule ebyenganda ebyeddiini buli kimu kyonna Ssaabasajja wangaale n'abagereka agerekera obuganda engalo ez'amaanyi eza honorable minisita okwo kwe kugatta omukyalo ono we wamulaba ki ekyakujjira mu bwongo the first time kuba nampisa nakwewa kitiibwa so kompaaniremu Rose obugambo nga 2-3 olunaku olwaleero engeri gyalabiseemu kibadde kitya byonna bikoze luno olunaku lw'abakyala era kyeyoleka lwatu nti yasinga mu bakyala bonna kyenyinza okugamba neno olw'abakyala walulonda lwa nsonga okumwawula mu balala mwabo abangi okumusukkulumya okubeera omukyala ow'enjawulo mu myaka gy'omaze ne mukyalawo biki byolaba byasinga ku bakyala abalala kutegeera baawe butayombayomba butamalaako muntu mirembe mwakamala bbanga ki twakamala emyaka 10 nga tuli ffenna kiki kyomusuubiza kuba okuhinjirwa obikoze baŋŋambye wawayo ente 15 zonna ze nawaayo naziwaayo naye ebyaffe bya mu nju ombuulire mu myaka egyo omukyala byonna abikoze kati omusuubiza ki omuhinjiddwe embaga yadde musuubiza embaga mu maaso awo katono nnyo mu mwaka ogwa 2026 omwezi nga guno gwennyini era enyabo peereko ku bugambo bw'omukwano ng'otunudde mu kamera kuba alina gwe wekka mukwano Rose Mystica nkwagala nnyo era kwe kusalawo okwawula mu bangi okusukkulumya okufuula ow'enjawulo
nsabo neebalize ku bantu bonna ababaddewo ku mukolo gwo abakubeereddewo. Neebaza mikwano gyange, neebaza aba Dream Estate, neebaza mukama wange omwami Sserunjogi Ronald wamu ne bakadde bange okuli mwami Musokera Azal, mukyala Nakabembe, neebaza ne ba service delivery bonna okuli abakama, okuli aba Bukedde TV, okuli aba Fire Vibes awamu n'omwogezi wange MC Ziwa ne Ketiero Events okuva e Bukerere. Omulundi ogwokubiri anti engeri gye kuli kuhenjera. Omukyalo ono yasalawo ayambale omushanana mu kusooka yasookera mu Gomesi okurepresentinga omwami w'enti Muganda mwami Kigondo Samuel. Ogwokubiri n'agamba why not? Lwaki sikyusa olugoye lwange omushanana gwange nesobola okugyayo ekitiibwa ky'aba Nyankole. Yayambala omushanana ogwali omulungi ennyo ogwali kilasi ng'ate gunyuma okutunulako gwamutuulako bulungi n'anyuma. Omukyalo ono mulungi Black Beauty ate nga yasanyuka ekyo kisaanidde ku mukolo gwe. Justin omushanana guneeno gwalimu baby pink ne silver ng'alabise bulungi ne Metron we naye n'ayambala omushanana ogufaanana n'ogw'omugole ne babrandinga bulungi colors era ne basobola okunyumira ddala. Basibe n'abanyabogoro gw'omukolo gwatuleeta aha biri ebintu byabigenda okushemeza ogwo gw'omukolo gw'obuhangwa bwitu n'endolo ziitu ezankole. So muyikirize omusomesa witayije atushabire kwaramarize nga muri kyo mugamba twinjire. Musomesa Kazindalo Kaga. Mukama Katonda kitaffe tukwebaza olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza ebirungi by'otuwa eby'omweno-mubiri. Mukama tukwebaza olw'okutukuŋŋaanya wano ng'abooluganda. Mukama tukwebaza olw'abagenyi baffe boolese Mukama abavudde ewala abakulembera n'obatuusa wano. Mukama tukwebaza olw'abaana baffe Samuel ne Rosemary. Mukama tukwebaza ebirungi by'obawadde mu bulamu bwabwe eby'omwoyo n'omubiri. Tukwebaza olw'abaana baabwe, tukwebaza olw'emirimu gye bakola, tukwebaza olw'amaka gaabwe. Taata omulungi tukusaba yongera okubakulembera mu mirimu gyabwe mu maka gaabwe. Naddala Mukama ekyenjawulo tukusaba bafune obufumbo obutukuvu mu ngeri ey'enjawulo. Taata omulungi bongera okusembera gy'oli naawe oyongere okusembera gye balimbi. Byonna tubisabye batujja mu Kristo Mukama waffe. Ogwo ne bagweta omugamba mbuwangwa n'ennono gune gwe mugamba nga kalica yaffe bw'ogenda ne bakuwa ekintu kino omugamba kitegeeza baba batuuse ku buwangwa. Njagala okutegeeza mwana mulenzi Samuel nti kino kya buwangwa n'ennono ate byaliwo ate bijja kusigalawo. Omugamba guno guliko ebintu bingi nga bw'obiraba. Omunyankole ab'omuliisa eki ne bagyeta enjemeko. Ekishaabo ekiri ekishaabo ne basaba kuteekamu amate gaguma omu. Ekishaabo n'eki oteekamu amate oteekamu obushera byono biteeka omu. Wamaliriza eki ne bagyeta okwata amate ogateeka omu okyagiihamu oleeta omu ocunda amajuta wano oda kucunda nobasala okuteekamu obushera. Buno obushera busobola okubeeramu, osobola okuteekamu n'amata, osobola okukola omuzigo, byonna bisinziira muno nga bivuddemu n'amata omaze okugateeka omu kyanzi. Ekyo ebyo nebyanzi abo mwene babinyweramu n'amate. Wagaali egi n'enjemeko okuva edda n'edda nga gundi tezinajja flasika zino ze mubeera nemuteekawa omusajja bafumbanga amazzi roza babimubulidde byonna ofumba amazzi n'ogateeka muno ne gabeera eno ye flasika y'omu kisenge ekubeeramu amazzi agabuguma omusajja tanaaba mazzi ganyogoga. Mukitegedde
eno ye flasika y'omu kisenge bwe tuvaawo ebinabajjamu ne byansi mwana mulenzi bw'onoolaba ng'ono ngamba gwe Samwiri bw'onoolaba nga mwana muwala akuta akantu kano tolowooza nti agenda kukuloga okalandiki kaliho bwisho kaliho buli kimwe tolowooza nti agenda kukuloga okuva edda nedda naffe twabeeranga ne perfumes va ku zino ez'ennaku zino ze mulina ng'ogenda ku ttale n'onogayo obuti bwonna n'oyiza n'obuteeka muno n'oteekamu amanda tugenda okuyitira ekishenje oyitira ekishenje omukulu bw'agenda okuyinga ng'avudde ku mirimu ddala ddala appetite nebeera waggulu akitegedde kubira Katonda engalo ez'amaanyi nawe kwata oyo wabadde byonna bwe mubisitula ne mutwalewo kati situle mpola mpola naye tikubako n'ekimu ekigwa fayinimu abajo gisasula wasoma kale tujje mpola mpola paka enguluteyaffe ziwa oli mukenguvu nawe ne wabaawo ekigwa mujagenda ekasawo sijasasula fayini bwonna tegulina kugwa waswa kyuka bwoti tukiteeke mu maaso g'abagola okitunuleyo mukiteeke wali omukulu waali tusobola okukuumirawo bulungi mutereeze mujje wano wana watereevo sembe yakoddayo nowaswa awo maaso ga kansala beni kati ninyaawo kansala tajja kukisuula bansebe nabanyamu mwikyeriza oguno gwe mukolo gwatuleeta ogw'okukwata omugongo okuhingira omwana wiitu abaziire omuzindaalo gugu muhingira omwana abagurusi ijiraho mugurusi Samwiri Kigundu tukwatanyiza naye mu nono zaffe omwana tumukwasa bataata kati eno saidi tetulina buko kati ebisigadde bijja kuba bya kyaki bangambye omwami Lazaro Katumba gwe tumukwasa kituufu ekyo Lazaro Musoke kati mwami Lazaro bana bali wano be bataata bamaama basenga ba Rozi Kyonka era tugenda mukwasa muwala waffe avudde mu maka amalungi ag'eddiini mumutwale mulabirire afuuke omwana mu maka gammwe senga esaawa zino Kigundu takkirizibwa omwana waffe wuno mumutwale mumuzaale mumulabirire mu linnya lya taata makole amaka amalungi nga Mukama abaheereza omukisa kati genda saidi eno wakati eno mwana mulenzi sala eddiiro naawe ozze mu famire eno jangu naawe dda wano mu bazadde bo wakati wano banaye tukubire Katonda engalo ez'amaanyi tukubire Katonda engalo ez'amaanyi oluvannyuma lw'ebyanzi n'omugole waffe omulungi okutuukira mu maanyi abazadde ku sayidi zombi beegatta ne bawa abaana baabwe emikisa nsaba obinyumirwe. Ayi Mukama Katonda twagala okwebaza ate olunaku olwaleero twagala Mukama Katonda okusiima olw'ekirabo ky'obufumbo ky'otuusiza ku baana baffe Samuel ne Rose Mystica. Mukama tubasabira omukisa ate nga gwamuyiika. Mukama tusaba essanyu lye baalina nga batandika ekirowoozo kino eky'okufumbiriganwa Mukama okikuumire maka gaabwe. Sam tukusabira ffe nga bazadde bo batukwasiza omwana nga taliiko kamogo era tukusaba omukuume bw'owulira ng'oyagala okuba wakiri okuba ffe naye Rose omukole ki omuleke. Tukusabira Rose obeere omukyala omufumbi obeere omukyala omusabi obeere omukyala ow'enkulaakulanya amaka gammwe tugawundugumirako omukisa gwa ssente. Tubasabira abaana omukisa guno tuguteeka ne ku baana b'abaana bammwe amaka gammwe gabeeremu essente gabeeremu essanyu ate gabeeremu okwagalana.
ebyo byonna Mukama tubisabye ku buyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Omukwanirizi Misita olwaleero kwambaza akaweta kano akantusibidde awo era nga nkusuubiza njakka kujjako mu maaso g'abakabona kyekika akaweta ak'obufumbo obutukuvu wabula mu kaseera kano nkusaba oyo naddamu okujja gy'oli nayogera ebigambo ebitazigiira bigambo ekimu Abandi basala kuna bagana n'abagwe okujja kula kakiri olina wantu Akaseera kano akookubiri ke baasalawo okuleeta ebirabo ebyali ebingi ennyo omwami ono bye yeetikka ebyali bijja mu myaka 10 gy'amaze ne mukyala we. Mu bintu ebyali ebingi omwami Samuel Kigundu ate nga musuubuzi mu kibuga Kampala baaleeta 2 sofa sets pairs 2 ettanka ennene buli kimu ne kivaayo bulungi. Taata bwe twali tujja wano olwasookera ddala baatusalira ente era ente twaziwaayo dda tubadde tetubabanja taata wabula bino ebirabo ebiwerekeddeko ente ezo ezaasalirwa bizzenga ku siima abaana tubateerenga nezamaani munonga mwebale kusiima mutyo n'Ekigundu mwennyini wamu n'abo abatuvunaanyizibwako webale munonga wabula taata ku lunaku olwo twaleeta ente ate omukadde maama atuzaalira omulungi Rosemary ate ye ku olwo teyafuna wabula twasuubiza nti ku lunaku luno nga tuzze ku mukolo guno ate ne maama tulimuleetera ebibye taata nzikiriza nkutegeeze mpulira entebe zino ziri seeti 2 wabula seeti eno eya kitakataka sola pane eno bato yaako yiiyaawo saako ne TV eno taata bino bizze nga birawo by'amaanyi mazima taata mumuleetedde ne TV mwana abeera ng'atulabira ffe sola pane giddeko battery yiyo ne TV yaako n'ebintu ebitudde banaye tumwebalizewo maama tukutere engalo zamaani munonga taata ku birabo bino entebe eno saako neyo seeti y'entebe eya brown saako ne tanka bizze nga birabo bya taata tutere engalo zamaani munonga kati bino byonna ebigadde taata likula lyammwe mwaba n'amanya bazadde bwe muneetetenkanya abazadde mwenna abaziire mwene ebirabo byitu n'abataka n'abanyabuzaale tubyakire n'engalo mukama
Nterere haga. Omukigala kyeto kumuharagata. Muharagate haga. Haga ha. Muharagate. Mama Ruhanga asimwe, Yesu asimwe cyane. Tusanyusa okulaba. Webale kutuzalira mwana mulungi. Webale mama kulinda. Era kulwa mwanyinaffe bino birabulira mama. Nga tukwebaza naffe okutukkiriza otuzaale. Mumuterre mu ngalo ez'amaanyi munonga, bebale munonga. Ekyamazima sijja kugamba nti kino ekirabo nze akiguze. Wabula omugagga Kigundu yaguze ekirabo kino era kyazinga kikyo. Akwebaza byonna by'okoze ate eri Rosemary. Agamba talina bingi byayinza kukuwa, wabula kino kyaleese akusaba ekisiime kuba kijjeko ntobo ya mutima gwe. Mumuterre mu ngalo. Singa n'agamba naziri engoye zonna eziri wali. Singa gwazinako obuvunaanyizibwa mu kuzigaba, kuliko obulambe ojja kisomangako mpolampola ate nga buli kimu omanyi kinagenda kuba tegwasinga okumanya bakulu banno. Amina sebe. Taata azaala Rose, the late Venancio Katwire, taliwo ate bwe yavaawo omwana abeera ne basenga. Senga yagenda mu ggulu, taata yamuzaala bali bamuyita the late Venancio Katwire. Kati Rose yasigala ne basenga. Senga omu, sister bali ku ddembe, naye bwe yamala Katonda n'amuyita. Netusigala ne senga bwene konsiiri kyokusaba. Ate senga mbadde nsaba oyimirire. Oyo kati senga waffe. Abanishaba ngu nyina wa Rose, nyina Katusabe Eva niweyemerere akulimbe. Samuel bano be ba maama be bazadde obalabye. Tubanjula tebajja kwogera naye ffe tujja kwogera on their behalf. Kati nze nga cousin brother wa Rose, abo bonna bwe bagenda n'aba ng'ava wano ng'agiye Kampala ng'abeera wange n'asoma n'amala ndowooza Kigundu oba gye yamulabire. Kati nsaba kwanjula mukyala wange Prudence Mugwezi eyabeeranga no Rose ng'ali mwana muto. Mbadde mbasaba mwena abali wano muyimireko akadakiika kamu tusabire emyoyo gy'abagenzi abo abatali wano abatasobodde kukola ki kubeera ku mukolo guno. Mbadde mbasaba tuyimireko eddakiika emu yokka tusirike. Eddakiika emu yokka n'alinayo ka Guinness n'akalowooza asooka akateeke wansi tusirikemu katono. Ayi Mukama tusaba nti abo abagenda obawumuze emirembe. Amiina. Era ayagala obwakabaka we nga bussamu ekitiibwa. Taata ayagadde enkolagana gye tutandiseewo olwaleero webaddewo wakati w'Abaganda n'Abanyankole. Taata esigalirewo ddala. Akabonero akalaga omwana omulenzi aleese kabaka we gw'asinga okwagala ku mutima. Asembera kwase taata. Nti buli omu namutunulangako bwe muti taata yaniriza. Banaye tukube engalo ez'amaanyi, taata okyuke olageko abatuuze baffe bonna. Ssaabasajja twali ku mukolo guno. Tumwakire n'engalo pango. Mwebale munonga. Kwasa muganda wakwati. Mbuufu bwe bumu. Iye. Ate era wabeera baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Taata ne maama Nnabagereka naye wabeera abakulu bakwase. Sokolinde tunuze eno ndabe. Taata tunuze eno gyendi. Nga simayirigidde bwe sikimanyi nti ndi serebu nanga mmanyi. Akumanyi. Meya akira municipality. Akaseera ak'okusala keeki kaali kasuufu nnyo era nga wati omukyala Rose Mystic nannyini Smile Blackgate omulongi wa Samuel yasala keeki ne matron we kosa ne bamaid. She's going down. They say I'm always wanting something that I can't
Mbebaza bamikwano okuva gye twatandikidde paka wenkomekereza omukolo gw'abagalana babiri omwami Kigundu Samuel n'omukyala Rose. Omukyala no munyankole era nga byonna obirabye baleese ebyanzi. Ebyo ebyanzi kikulu nnyo naddala mu Banyankole Banyarwanda kubanga bye bimu ku ebyo ebiwumbawumba omukolo gwabwe. Actually omukolo gwabwe guba gukoze ki? Guba guwedde. Tebakoma ku ekyo ne bagenda mu bazadde ne babasabira mubalabye. Omanye emikisa gy'abazadde teri kisinga ekyo. Omuzadde kasita agamba omwana wange agende mirembe, trust me buli kimu kigenda kutambulira nga wokibala era nga wokyetaaga. Banange tubagaliza kisinga webale kufumba na mwami wo emyaka 10, webale kumuzaalira n'abaana. Katukkirize Mukama one day one time nga wakisabye mu interview afuuke Ssaalongo ate naawe ofuuke Nnaalongo. Olugendo lwabwe olw'omukwano luwulidde laavu yaabwe engeri gye yatandikamu paka weeri kati kakati gwali ku Bukedde TV kikuwa kyakuyiga kyeri abakyala mwenna abapapira abasajja n'omuteeka ku pressure. Njagala mikolo bannange tayimu yo tennatuuka era weenaaba etuuse omwami ajja kujja ewammwe nga tomukase akole ebintu ebirungi ebigenda okuweesa ekitiibwa ne famire yo bati buliwo omukaka ajayininga apo ng'aleza ebintu ebigenda okuswaza nga gwe omukyala. So tubeere bagumiikiriza tuwe abaami baffe obudde saawa yonna kyolabye ku Rose kiri wuwo ate naawe wali ku Bukedde TV omukolo gwo gutuuse wandituwagadde mu field kuba ennamba osobole okubuuza ebisingawo ng'obudde bukyaliyo. Josephine Makula gemanya abasinga mumanyi nga Kama Ozi ate era nga mbadde ne Enoka ku kamera tuddemu mweraba.